tutandika musawo ya fene soka na kulaba nga lwakiri amawulire agasinzo tukwata omugamba tugenda kubanga tugatunulira ddala. Waliwo omwami omu yayogera ekintu kyonna nti bannayuganda tubuukira nnyo naye saategeera kyali ategeeza yakyogera sometime back newe nakifumiitiriza nenkya nti tubuukira nnyo ge mazima ebintu ebimu ffe nga bannayuganda. Kalole tulina ebintu bingi ebituluma mu nsi yaffe Uganda abantu bye batalaba nti ffe tutambulira nnyo ku bino ebyawaggulu ate ebiruma abaana abanene naye ga mazima bw'ogenda tunoonyerezaako naffe eno mudde tetuli bulungi. Waliwo omuze ogubaddewo oba trend eriwo mu bazungu gye tuvumirira ffenna ng'abadugavu okutusosola ffe ng'abantu abadugavu oba okuboola omuntu yenna omudugavu. Ebintu ebyo byeyolese nnyo mu ggwanga lya Amerika n'ebiryesayo byonna tubiraba nize sibyogerangako sinti siri mudugavu naye Kalole natudde wansi ne ŋŋamba yes abasajja bano abadugavu batubonyaabonya naye ate bo bawalana kala. Mwami Kalole owulira bo tebaboola nti munauganda bo bawalana kala oba oli mu Amerika oba oli ki solongazi oli muddugavu tebavaawo bulungi naawe. Naye kati Kalole kanzije wano nze ntwala ne ŋŋamba yes bali babawala kala at least otegeera nti bwoba toli muddugavu tebakulinaako buzibu ate naawe omuddugavu tebakikola kyere bakikola lumu gamba kyamunda nnyo. Naye Kalole tudde wano ewaka tulimu abantu basatu muno mulimu omunyankole n'omuganda mulimu omusiraamu natali musiraamu. Ono ye tugata busiraamu naye ekyeggwanga kale n'omukonjo sijja kubyogera tambuliraawo kale kiyite omudaama tukikube omudaama nti Uganda nina ebintu bingi byendabyeko ebbanga lyemaze mu mawulire otuuka mu ofiisi nga talina kyeyakubuuza kiri oba oyogera naye kasa ategeera either amanyago olaba yeesiseemu oba n'asanyuka kyekisooka. Otuuka mu ofiisi kasobola ategeera eddiini yo either n'asanyuka oba n'anyiigamu. Kalole wano yadde ffenna tulwanira kukyusa ensi yaffe Uganda naye tukyalina ebintu bingi ebitusibye ate nga biva mu bakulembeze baffe okuviira ddala ku pulezidenti mpaka ku byalo. Bintu nga ki? Ensonga z'amaddiini ensonga bazita clans mu Luganda ebika tribes what is a tribe in Luganda? Gwanga amawanga nti esaawa eno mwami Kalole na office gy'oyingiramu nga nti gwe Sulaiman linda mutulabe kati bw'ayingira mu kasingoma abalina bye boogera okujja nga ojja kudda enkya naye singa oyogera nti nze gundi gundi awo yitawo. Tulina amasomero ge tumanyi nti essomero eryo bw'otaba werubaga toliyingira toyita bw'otaba wekibuli toliyingira bw'otaba wodikampala toliyingira otaba weeramine toliyingira fine tusobola kubanga nnyini lyo weerubaga naye ekyo lwaki ne mu administration tubiyingizaamu. Nina kampani emu gyemanyi ey'amawulire employing omu ku baganda baffe muvubuka musiraamu naye ekirago kyewasooka omuwa bw'obeeranga ku mpewo erinnya ly'olusiraamu liveeko eryo lyesigalize eryo gw'olimanyi weyite Kalole Kasujja tolyogera ye erya Sulaiman tebalyogera kati omuntu addogera nendimuyita nga daba nga Jonathan ndeetererezi nembuuza te kiki nti ebizibu ebyo biri wano. Omuganda takwatagana Munyankole, Munyankole takwatagana Musoga, Musoga takwatagana Muteeso, Muteeso takwatagana na Musiraamu, takwatagana na Mukatoliki, Mukatoliki takwatagana na Protestant. Bitulyawo mu bizibe by'ekifere byennyini mwami Kalole. Mu katogo bwe katyo. Naye ffe ekitulumya ennyo nti Omumerika awala n'omuddugavu. Naye ate lisobola bawala na kala. Naye ffe n'abe kala emu wano mu nsi yaffe mwami Kalole. Ekintu ekyo n'atudda wansi ne ŋŋamba oba tuli ku ki? N'omuntu eyazaalibwa wano nga mu Tanzania gwe kennyini gosooka omusongamu naye nga mufaanana omusanga wali lwakuba muddugavu nnyo oyo mukyotala mwata ate ogenda kugenda naye nga mwana wa wano nzalo yeeka otegeera. So mu bufunze nti yes baganda baffe abali ebweru tubasaasira nnyo era twongera obbasabira naye nsaba naffe bannayuganda tubeeko kye tuyiga mu nsi ezo ezimu nti bwe kiba nti abantu abamu basobola kweyogeraku ne boogera ku bintu ebibaluma ne babitereeza ensi yaabwe neetereera ffe nga bannayuganda tunaabeera okwo ntugundi yeesimbyeko nti abo tebatufuga
ani yawandiika abafuga mu nsi yaffe Uganda, ani yawandiika ebika ebifuga, ani yawandiika ebika ebirina okulembera amasomero. So ebintu ebyo nti bwe tuba tetubyejjeemu Mwami Kalule gamazima tetulina we tulaga. Ne kano nsaba nako tukongerereko ddala Jona. Tunjagala tukimanye. Ne kano tukongereko kubanga tunkyali ndi mu ango yeeyo. Ekirala kyanazudde nange ng'observation mu kino ekiri mu ggwanga erya America kwe kuba nti bano abeekalakaasi senga okwekalakaasa okukuulaba kwabadde eno waffe mu Afirika kati senga buli kye bayitamu eru senga bamutta senga bakuba senga boonona emmaali ye naye olaba kaddugala eri mu America afa ku nnaku ye yeekalakaasa kulaga butali bumativu naye tonnalaba muddugavu nti kati bagezaako kwonoona mmaali y'abeeru nti oba bateeza omweru bamusse no tekinnalabikayo. Waliwo omu ku basajja bawangalira mu nsi eyo yaŋŋambye yanga nti n'abo abeekalakaasa abakuba ebintu si beebo bennyini bekiruma nti abekololo batusindikidde abekololo ne bambala ng'ab'omu Katanga kati bajje mu Katanga bakyankalanya Katanga abekololo kwaye balina obuyinza nti abekololo balowooze nti Katanga kalina okuviirawo ddala bakitegeera nti bo bennyini abekololo beerumbidde Katanga. Ono mwami yaŋŋambye nti ne bano abeekalakaasa aboonoona ebintu baagala abazungu bakyayire ddala abaddugavu. It's a mission. Basindise bali badestroyinga kati bonoona ekibuga kati bakyonoona batulaga nti naye gwe tolaba nti ate babi nnyo bakitegeera nti n'abo abeekalakasa be tulaba aboonoona ebintu ng'oggyeko bano abalaga obutali bumativu bwabwe bali ku nguudo bawanise ebipande. Those are the right people. Naye bano aboonoona ebintu oli yaŋŋambye si batuufu. Abekololo bayambaza abaana baabwe abagaga bapakiza na mmotoka bazikwekalakasiza eno ekamoja eno mu Kisenyi eno mu Kivundu eno iwa nti basobole okukyayira ddala obwo obutanga. So we should take care ku bintu ebimu bye tuyingira byetakola ki byetamanyi tuyina ebizibu bingi Mwami Kalule soka twerwaneko nti bwoba odduse ku paala ebitongole ebimu tubyebaza nti ne bw'obadde oli musiraamu oba toli musiraamu osobola kutuuka mu bintu tubeera birasa olwo tutandisa amawulire ndowooza tutandise n'ag'ebweru ebitaagalira ddala kulaba ku muntu oyo nti gundi musiraamu nti gundi mukatoliki gundi mulokole naye ng'ate ofiisi gy'atamwagalamu ofiisi eyo si ye nga ye kozi bw'eba yiyo you have a right to do that bw'eba yiyo naye we have tulina kye tuyita public offices. Nkiraba offices zituweereza nga bannayuganda offices ezaffe zitukwatako nga bannansi lwakuba nti ffe twazituuma abantu nti ofiisi ya Gundi teba ofiisi ya Jona. So mu bufunze nti nga bwe tukaabirira abali abaddugavu baganda baffe ate ffe tulina bibasinga essaawa eno nze ekintu ekyo nakireetinze n'emboozi ya Zaake yayogera ebigambo bingi naye kanti abantu babibuusa maaso munange Uganda ne media zaffe zimanyi. Zaake yayogera ebigambo bingi luli lwe bamukubanga ne babako kye bamugamba ekiruleetinga tu ddiini ye nekyafaanana ne background ekyakola ki ebyo ebisinza otutumenya wano bitwandirwanyeeko ebyo bibaawo ebyo naye bannayuganda balina byejjamu. Nze nakirabako bwe twali mu kalulu akaleeta Nobert Mao okubeera pulezidenti wa DP nga tuli Embaale Alhaji Nasantege Sebagala seya yatulako mu Rolls Royce yali yesimye mu kalulu ako naye ebigambo ebyayogerwa Embaale abamu bambi baali tebatumanyi nti weetuli naye ng'owulira oli akakundi akaali katudde mujjukira bulungi mujjukira abaali ku woteeri y'Embaale akakundi akaali katudde Manju katudde oli n'agamba bano baleke nabo tumenya papa ze ayagala pulezidenti w'ekibiina ayagala musisinkana ekya DP ate nga mozambu pulezidenti akyali muswala ali mu Juma Haji Nasa akyali mu Juma papa ze kino ekibiina kye yakiteekamu ssente ayagala pulezidenti wa kibiina papa alina obudde butono nnyo ayagala ate mbomoza pulezidenti simala pulezidenti agenze funa wuzu abo tebatukooya nabo bwe tebasobola kukola byabwe babiireyo bakole ebyagende mu byabwe akakundi akaali emmanju ge maloboozi agakavaamu naye nesiriikira bwe nti nenkwata ku mutwe era nali nyambadde katopi akamyufu songe entalabusi yaffe kolo teyaliko entalabusi teyaliko tewali ayinza kutegeera nange oli tasobola kuntegeera ndi muwadi kuba nesugide yali ebikkiddwa olwa topi naye nga ndi wendi
era olukuŋŋaana olulala lwali Masaka baabayita e Masaka nga gundi yeesimbyewo ono yeesimbyewo ku kifo ky'obwemupi nakiwala kiyingi ne batuula ne bagamba nti naye bannaffe Papa abuuza twabaki sente ngazi tuteekamu DP etawangula ku bukulembeze bwa kibuga netulabayo ko ku mukatuliki nga yakulembedde road mayor netulabayo ku mukatuliki nga ye MP netulabayo ku mukatuliki nga ye MP w'abakyala mu Kampala ekibuga ky'eggwanga temuli bakatuliki sente tezituuka kikikyo nga tetuziweereza engamba omu yali antuttemu musajja mukatuliki nnyo mukatuliki ndowooza yejjusa naye yantwalayo nyanga ayina akyagala yaŋŋamba ali nze ndi mukatuliki naye mbaagala nnyo abasiraamu kubanga abasiraamu nawangaala nabo era nakula nabo era Katonda wali bansaasidde nteekako ekisa kye ndisiramuka kuba kyovulaba ebiseera ebisinga omusajja ng'ayogera omusajja mukatuliki nnyo naŋŋamba naye kyovula asitira genda nnyo mu kyaki naye mpita baseeke wange ate ne bajja ne basaba nanga naye kinnuma bye babalowooleza jangu owulire bye babalowooleza mmwe abasiraamu abadda mu kulwanagana mu kifo ekimu omukatoliki akuyita ogende gye bagenda okutuula owulirize ebyamuyibaayo era naŋŋamba jjako enkoofiira kyeyakusaba yaŋŋamba nkwegayiridde toyambala nkoofiira ento giteekako kuba bwona ogisaako ojja kusubwa naŋŋamba yambala topi kuba topi tebagikola ki oba kisepeewo waliwo bino bisepeewo byayo bino ebinga ebyabakawuboyi era ne tugenda bulungi n'omukulu oyo omwami oyo bambi nanyingira naŋŋamba nze ntunuulira yaŋŋamba mpulira obusungu okulaba abasiraamu nga mulwanagana ku kifo kimu kye mulina ne mukyesimbako ne mwesimba ku munnammwe ne mulwana tuli mu kalulu ka 2010 tugenda 2011 naŋŋamba mpulira obusungu okulaba abasiraamu nga mulwanagana akafa akamu ku kake bamufunyeyo ak'ekitiibwa ne mugamba nti kano ke mwandiga nti katukuume ekifo kyaffe kino tukinyweze naye n'otunula ate omusiraamu mulala najja ne yesimba ku nsereko n'awala nansereko n'avuma nsereko n'akola kinsereko n'akonjera nabiira ne mulaba wadde batalina kyakola naye wammwe oli nga yakyogera yabyogera sinze tebyali byange oli yabiŋŋamba nanga jangu tugenda owulira bye babalowooleza bye babapulaningira naye bwe navaayo bwe nti nasiriikirira abamaloboozi gange ago gaalaga kuba nali nagasevinga tujja gafuna naye nasiriikirira ne ŋŋamba naye ng'okigamba walaba bamu ku bakulembeze baffe ab'obusiraamu abamu be natuulako oko nabo ne mbagamba ebigambo ebyo oli omukulembeze omunanziramu omu yaddamu n'ayogera naga bebyo bibaawo bibeewo babagamba nti gundi alina okubeera mu kifo ekyo kyokka kyek'omuntu omu ono omukatoliki akubbidde ku kyama n'akugamba nti mwe mutusobera nnyo okuba nti akafo bwe kati ate mukalwaniramu bw'ogenze message gituuse eri swahaba mukulembeze ti bannange ne bali batusekerera mulaba mutya oli akugamba swahaba ti mwabagamba ati nno kaye nobeera mu kifo ekimu kyekkaye alina okubeeramu muleke n'oli ati asobola lumanyi kyoba oli alina ekirala kyayinza otukolera omulala ye yagamba atya omulala ye yagamba kimu naga abannaye mbabuulire abasiraamu babadde mu bifo ne batwerabira tebatufuddeeko muleke bali bajja osanga be banaatujjukira mama Karole jona mpulira olw'emmotoka emu gye nagenderamu sijja kwogera mannya kwa mikwano gyange nze jona kyenasooka okwijjako nze bwoba oyogera ekintu ne bwe kiba kintwalira musolo nga as not part of the bwe mba siri ekyo kyoyogera nze tebinnuma oliwo omu ku mikwano gyange yanzijja wano nga tugenda saidi zeeruweero I think yali 2013 2014 2015 towards elections saagala kwogera nnyo ku kibiina kyokka oba ddiini yokka naye ntuna ekifaananyi kyo n'ekyeggwanga abakulu abo bantwala tuba tuli mu motoka omwo munda baalimu ababaka abawerako mu motoka omwo kati bajja bagiriga embeera
President Museveni jayogeramu kati omuntu ava abagamba naye oyo yani nga asonga kugwe no yemba nsamwogera mwami Sewungo nangamba Sewungo nangamba ako kavubuka kaffe kakwano kafaako yade kave neko kategeera oli yali abuuza nga takutegeera nga tamanyi tayagala basamusamana binansonga kazwade akaka swade yali tamanyi Sewungo jabaga ako kafaako kakwano kaffe kati mubeereyo bayogera ebintu bingi nenze tekyanuma nti bajerega bewaffe nenge ekinuma ntunula ekifaananyi kyansi because yes I'm a Ugandan ne bano bana Uganda naate kati ffe nze nga Jona nina ekirala kyentunula ng'ojjeko Uganda ate kitandibadde bakituufu nti twava twagenda otuuka ereweero ng'abasajja boogedde ebigambo ate nze mulimu enyini agamba oba lwaki ntudde mmotoka kubanga kati basimanyi either I have a security at the end of the day otuuka wayinza kubaako ekirinkinga nanga nti ayo gwe twakoze ki kirabika yono twabadde naye yali mu motoka so mu bufunze nti tulemu okutunuulira ensi yaffe nti esakutambulira ku tribe emu kimawanga ddiini bikula by'abantu amawanga gatwegombesa mwami Kalule Trump bw'abayijjanga omukatu ky'omuprotestant ibo amala kutuuka mu ntebe babyerabira badda ku birala butereevu ebyo bijja ate luvannyuma ekijjanga bazze eri mu kyaki nga batudde mu bika byabwe twali awo emengo nakugamba recent mwami Twakawaase ow'ekitiibwa Deputy Katikiro yakolesa ebigambo nempulira nga byenkutteko nnyo naganda abantu babeere ne batambuza eŋŋambo biki naye bwe tebadduukanga mu maofiisi gano yo owulira akyogera naye tetumanyi neibawe yakola ki alowooza ki kuba tukirabyeko mu maofiisi agamu so nti bannayuganda nga tetunaba kubuukira Black Lives Matter in America gwane Uganda okozeewo ki nga gwenjona bwovaayo okwogera ku nsonga etugata nti ate gweoyogera ki atali mugundi really is that what we want in our nation ate ekintu ekyo kipromotingiddwa nyo bakulembeze baffe bennyini zikyo mwami Kalule sikirumamu mukulembeze nayimira katuti naga nti mwe mwetemerako ettaka okulonda gundi nakyogera kati nga tebimukwatako okulaga nti mwakola ensobi nnene oshegera n'ebibiina binene because I'm not looking at tribes neki n'ebibiina nti bw'otaba wa kibiina gundi bw'oba toyambala yero tokusobola kuyita bw'oba toyambadde red toyita mu ofiisi gwe ngaani kwa zino kala ffenna twazisangawo oli naayimira kadala naga nti mwe mwalonda ab'opposition kamukirabe bana abatansemberera n'opposition najja n'agamba mwe mwalonda gundi wa NRM so nti Kalule tugeza amazima waliwo ekizibu ekisinga Black Lives Matter in America ekyo ekizibu kitono nnyo ekyo kye tulina nze ndabiri tebalina nabuzibu olw'ensonga jona bamuwalanira kalaye muddugavu bali baddugavu bali mu nsi ya shehno nomuzata agaye nti ekituluma mu nsi yaffe bwe tuvaayo abamu kwogera kutereeza ensonga ezimu baga tetuli baakuno eyoleka byaki naawe nava ekyokulabirako ekyenumu ye bwe yavaayo kwogera ku mbeera eyaleetawanya eno nanga ne baga tuva Rwanda tuva Tanzania tuvaawa so mu bufunze abadde ali inline ne kwenje tubaddeko nti bwe tuba twogera ku bintu ebituzimba ffenna biri tukole ki byerabire mwami Kalyanga akuwadde mutwalo esinga okukolebwa nayo nyina okugubanja mengo ngaffe abaganda yeffe tulina okwejjamu ekyo ekintu kiruwa ekyobusosoze Kalule kankubuulire wallahi amungu wadde abantu amu bagamba nti abanyankole basosola fine bayinza okuba basosola naye ate tebasinga ffe baganda naye kyemanyi ku baganda abaganda basinga kwesosola yes bayinza obutasosola abalala naye ate mu kwesosola ayinza okuyita omulala najja omudokolo n'amuwa buli kimu kyonna kyonna okulaba nti amuyamba naye munne ate ne bwaba avuddeyo kwogera ku ekyo kyennyini ekikyamu kyakola amulabira ddala nga mukyamu nnyo kankweye ne kano katono nnyo nakalabyeko ne juzi nga omusajja bamuyita Kasule kankozesa mannya ganga agajene wange baleme kuntegeera nnyo nga Kasule atunda ettaka Kalule najja Kalule nanti nayegaledde ettaka njala kuteekawo ABCD tegera bulungi Kasule namugamba nti ye nditunda kituufu Kasule ne kimuluma agenda kuliguza Kalule muganda munne kakati ne wajjawo ndi Zimana Kasule yamaliriza aliguziza tusingwize kira bulungi ng'alaabwe aliguza Kalule
Kalulu aliyanga agenda okugaggawala akolewo projects ezisinga ez'akasulu n'agamba kaguze ndizimanda sabira haji ono magoba ono haji oyo wallahi Mungu amuwe obuwangazi waliwo ettaka lye lyali mutundwe libaali baagala otunda naye waliwo omuganda yali azze oddigula ne bamulwanyisa oli ng'ayagala mu Sudani yabaaligulako okuba balina ssente haji naga sisobola kuguza mu Sudani apaana n'akigaana wakiri kanzimba ennyumba zange ez'abapangisa si mu bubi naye okusinziira bwalaba nti agenda kuguza ono atuuke n'okuba nga akyankalanya ekyala kimuleka emirembe naye tusaba Katonda kyetwebamirana kyetukubiriza abantu twejjemu obusosoze obwa buli kika eddiini amawanga ebika enfaanana twejjemu kubanga ffenna tuli omusaayi gumu omusaayi mumyufu ate kasoyegede ne kekika nzira kuba nti abantu abamu tebaagala kusiima naye ze Bwakabaka Waganda wandibadde bunsiima mu kugira ebika abasajja abazungu balaba bannazala bawulira yogera mpola amma abasajja abazungu balaba bo basosola kala bo bakola ki tebagala kumanya oba oli mu Uganda oba oli mu America naye ffe wano naye ate kasito oli ne bwaba yeefaaniriza omuzungu oli ne bwaba wano mu Africa naddala nnyo ate temuseka naddala nnyo wano mu Uganda oli ne bwajja nga yeefaaniriza omuzungu omuddugavu nga yali mu ofiisi asooka kuyita oyo gw'aba akolako neffe ne tulooza nti ono omuddugavu oli bw'aba yeefaaniriza kale enzungu gw'ayisaawo nabadde ku Diamond Trust Bank wano bakebera ku miryango egimu nakirabye awo ku Diamond Trust Bank awo yabadde Friday yabadde Friday nakirabye nenga nti omusajja ze mweru kati obweru bwendowooza yabadde oba mu Ethiopia oba mu Somalia ali wakati awo abuzaabuza bwe yatuuse n'ayita ku bantu awo tuli mu layini mpanvu ey'okwekengera COVID nga ogitegeera social distancing n'apaakinga wali n'agenda nayegira n'omusirikale ndoza bambi byannyonnyola ono musajja omweru mu luzungu ndoba nebimubula nanti okay najeyo gundi awo kwegamba ng'omulaba ali ku bunkenke omweru amujjidde nze kino bayira ntera kukolesa fujjo nnyo bwe banyingira mu ofiisi ennene bwe banyingira oli najja either nga muzungu oba nga ali mu byambalo by'amagye kuba batera bikola mu ndono w'amagye ntono waki manyumba gawayi oyo tasobola kutambula n'ebbomu kati ebiseera ebisinga olina akutunira oba asikaala oba omupoliisi n'atuma neebuuza Katonda gundi confidence ajijewe ambuze ekyo nze manyumba kyerenje nga wayi gwe tosobola kuyingiza bbomu kaze nkirabye offices nyingi oba oyingira n'omuntu so long as either ayambadde bulungi wa masimaati nnyo either muzungu either ali mu kyambalo ky'amagye mwata abo tebabakebera naye ate abo tugane tukirize nti be basinga obulabe mu offices gaffe kwakati tekanikiza ntuli mbeera ya kirwadde musajja mweru tamanyi bantu bazze nabo ku nnyonyi atukidde mu office because mweru nemumukiriza n'ayita obuyisi oshege n'atambulira ddala mpaka ali ku kikonteyina naawe ogenda okufunira ssente n'akwata bw'ati wogenda okukola gw'omuddugavu ojja kujja nga tolina kyomanyi so bino byetamanya nti fe ate twesosolana nnyo munga atusaasire Kalule Jona nsabukirize bannayuganda bwe update ekwata ku COVID-19 mu Uganda mwami Kalule weekend mwalimu okwogera kwa president enjaga sookera wa wetuli nti wetwogerera essaawa eno tuyina abalwadde abawera ddala 593 twayisiza de Tanzania 593 ate jjukira nti results enaku zo tebakyazituwa kiro kati bazituwamu emisana awo kati engajjo kyazemuleti zadde zigenda mu 12 awo ne balyoka bazituwa kati nno cases ezisinga sofa ze tuyina za wano mu nsi yaffe Uganda kiraga nti kwabo abasembyeyo cases 36 those are frontline health workers mu Kampala muno mu Kampala abamu ku basawo omu contact okuva mu bantu b'ebivuma 15 okuva mu bitundu by'ekyotera 2 okuva e Mayuge mu bana ababiri abava e Mayuge mwami Kalule twafunyeyo suspect esookera ddala mu b'amagye yesterday mu magye
era ava mu barracks ya magamaga barracks kigambibwa nti katukubana ababiri ndoza kwe kuli omu oyo munamaje then omwava padel then omulala bamunana bava Yumbe waliwo omusanvu abasibudwa yesterday omusanvu babadde bava Masaka then omuwerira be munana ne wankwadde ministry tena bakwa updatinga recoveries ne tulina okuba kati tuwezenga tulina okuba nga tuweze 9 naye ekyatulaga 82 naye nga yesterday basibuddeyo abantu babadde 8 then ojja kwebuuza kesi ye Tanzania Kenya ne South Sudan tetunaba kumanya abakulu bano update za borders tukyazifuna nnyo naye nga sofa awe tuyimiridde then mu wiki yemu mwami Kalule batutegeezaako nti abamu ku bakozi ba KCCA abana basangibwa n'ekirwadde tetunaba kwebwa bulungi details zaabwe then Ssaabaminisita waffe Nduguru Hakana Rugunda yarangirira okusinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter nakakasa nti yetute mu self isolation oba okwekuumira mu kifo kyalimu obwomu oluvannyuma lw'okukakasa nti abasinga abamuliraanye abamu ku contact people be balwadde yesi mulwadde yatesinga negative naye naganda ku lw'okwekuuma ayina okusala ennaku 14 asooke keeping in self isolation then waliwo massive testing y'abaminisita ekyagenda mu maaso yatandika lwanaku yakomye yesterday yatandika lwakuna lwakutaano ne bamaliza yesterday baminisita okusinziira ku programu ya minisitule y'ebyobulamu badde batesinga abaminisita bano tulina okusanga nti n'abamu ku baminisita badde ba initouch ne ba contacts bano abalwadde then waliwo n'abakozi ba gavumenti betana batugamba nabo abali mu buzibu buno already basangibwa nga balwadde mu mbeera n'eyokukebera kati bamaze baminisita bali bakebera abasawo bonna kati bagenda ku bakozi aba ministries eziri mu kola era minisita akasiza nti bagenda kebera n'abakozi bonna waliwo baganda baffe bannamawulire nabo betana bakufuna details zaabwe already nabo abali in contact n'abasawo bano era nabo abasangiddwa n'ekirwadde kino ekya COVID-19 nabo bali mu self isolation naye abasinga sibaakuna abasinga beeri mu northern Uganda bannamawulire then n'abamu basatu batugamba bali wano ku ministry y'ebyobulamu naye natugamba nti obaani so cause ebisa ebisinga bwe baga nti munamawulire mulwadde soka ne weetunula contacts zo contacts zange ezisinga sinakulireyo mulwadde kwanandudde nti ate wagundi bamutute naye abasinga nze bemmanyi oba oliawo nandibanga mbamanyi netunaba bafuna bulungi so mu bufunze kyekibalo naye bw'otunatuna mwami Kalule nti kati kikyali wala okusinziira ku mawulire ge tufuna batulaga nti we are close kwatwali tubiwulira terira ate Masaka atewa naye kati baga nti ate mu KCCA bajjemu bana ate kati omusanvu abano ba health workers tumanye baba abajjewa oba abazemu n'abakese n'abalala so koga mu bufunze kayi tugenda tuva kuba drivers ba trucker drivers kikiraga kati tuzze wano munda wano kikiraga kubanga era ekisinga ddala okwekuunyisa era sabbiiti eno mu nsonga y'ekirwadde kino wali enajjembe Kalula abantu basinga okuyimirira ku Jinja Road basinga okuyimirira nga bagula enkoko bagula ennyama bagula gonja wazuuliddwawo abalwadde bana ludewa enajjembe katale era akatale ne kaggalwa akenajjembe kaggaddwa sabbiiti eno era naye obuzibu bakyasinza okusanga ngabo abakulembeze nti sente tebazirina abakulembeze baluwa abakulembeze abakakiiko akateekebwawo okulwanyisa COVID bagamba tebalina sente kyokka ate abalwadde beeyongera task force bano abakakiiko akali akabuyukwe bagamba sente tebazirina abalwadde beeyongera kyokka abalwadde bano be bakwata be basanga ne batwala mu gundi ezo mu karantini webakusanga Kalule todda wakawuwadde kunywayo kutuzzi okutwalira of course webakusanze wonna nebo bolesemere ku kyoto no badde olinayo emmere babadde olinawo nowooli nti ne bakukwala nti ono alina akalwadde toddayo waka kunywa kutuzzi bakutwala butwazi kiringa wembule sakuumukira soke waka anti boolisi baddeyo ne baaza ebyo bikyalo banyuma tebasooka waka naye bano bakutwala kati banasajja bagamba nti embeera gye balimu ebeewuunyisa era basabye gavumenti okulaba nti akakiiko babawe ku ssente neewuunyaawe neewuunyiza ningamba sente zino ze baasolooza zaalagawa
zaddawa kubanga abasajja baba batuuse okulajana nti ate babayo ku ssente bagulira abantu emmere batutte mu kalantini bafune blanketi bafune ki newunya nga newunya nga sente babaka ze bazaayo ze bagazi bajja ku bukiiko obwo obwa task force obwo wawansi zaddawa kakati n'abasawo bennyini omusajja atuse n'okugamba n'agamba nti wewunya abasawo baffe betulina naye abasawo obulwadde bugenda bakwata nnyo era bujja baluma agamba gavumenti luli yali etuwa budget yali etukolera ey'eddwaliro nga batuwa gloves pair oba pair box 2 era mu kirwadde kino abantu kyabala nti atwala badde tukola ki tusinzaawo era bakyatuwa gloves box 2 mu biro ezo batono nnyo abazifunako kiri ku record nti n'abasawo abamu bakyeyiya mu mbeera gye balimo ne president recent yakyogerera kwanti wano wakweyiya mu ngeri kikoyogerako ebikolesebwa ng'abasawo jjukira nti mu speech ya president yali ya 12 oba 11 abasawo bavaayo nnyo ne bagamba nti tebalina bikolesebwa president bavaayo naga nti balina ebintu bye batumiza okuva ebweru bagatteko ne bye balina abasawo bagenda kufuna ebikolesebwa omuli gloves omuli masks omulimu biki the next speech n'atulaga nti twagenza okukizuula ate tebampadde bulungi report emala bagenza okumpa report ebintu ebisinga tubiina wano naye nga ate tulaba buli lwe basiibula omulwadde speech ebaamu abasawo babasaba omusaala gwabwe kyekisooka baba bajjukiza gavumenti tebalina bikolesebwa oshegeera so nti naabo abafuna gloves ndoza box 2 bamukisa kwa waliwo abatazifuna nga bakyali ku mbeerera ey'okweyiya so gamazima tulina okujjukiza gavumenti kateeka n'example bano abalwadde abasawo 8 benkugambye abasingeyo bawano mu Kampala kati wano mu Kampala dolooza ki kye batayina naye oyinza sanga tebalina bimala nti kubajjukira gundi zaabwe gloves zaabwe ebiseera ebisinga sizeze nezaffe nti masiki zino ezaffe jjukira bali banyonyola batulaga nti masiki ez'abasomesa ez'abasawo za lunaku in fact tezina nakuba naku bagalagira saawa ezi kwanga ezaabwe tezivaako tozite ezaffe nti nze bwe mbeera no nga ndi bw'omusawo agijjako bo bali mu theatre bali mu malwaliro ago nti ezaabwe zibeerako 3 hours kasazigwako oba olagirwa asula mu kasero olina ogisuula ofune endala oshegera nti katoyiza sanga nti oli ayineemu olunaku n'agiremezaako okwo alina okukola kino naye temulowooza bwe kiba kizze ku ba health workers ate nga bali ku front line temulowooza nti tutandise okugabana oba okukomba ku effect ya numbers nga zirinnya kubanga lwejjukira bulungi twase okufuna obulwadde buno abantu ne bajjanjabwa ne bawona n'abasawo wana abomu bano abali emulago kubanga ndowooza tufunye n'abamagye ne baba batani bagenda ne baddayo naye nga waliwo abakugu abaali bagamba nti Uganda tusooke twongere okwetereza kubanga awo tubadde ku namba y'abantu 6 balina obulwadde tayimu ejja tuuka nga abulwadde batuuse mu 100 Uganda tuli ready ekimala tulina abasawo abali ready ekimala okufaafagana ennamba ennene wenkireetedde nti oba muwendo guno engeri gye gwongedde okulinnya ogw'abalwadde bambi abasawo kati nabo basanze obuzibu obw'amaanyi okubanga bapambana n'ennamba ennene bwetyo nabo nga kibaleetedde okufunamu obulwadde John Ade njoga ne Dr. Diana Atwine again they're in the process of training other medical doctors mu mawanga ago agali mu kubonaawo n'esaawa ne batuuka nga tebakyalina abasawo bamala kati nga balina okusalaga nti John wasoma biki nti bino ne bakutrainingako ekyoku okuyambako for emergency mbadde nyakubuuza nga toli musawo yagambye nti they are training or they are planning to train they are in a process eyokutraining kubanga jjukira balinawo branches z'emabega ze basobola kutraininga kati olw'embeera eno eriwo bali mu kwongera kutraininga then walosole nze nagikoze naye nga njityamu naye nga ye story eriwo mu mbeera eno wetandikidde gavumenti adeti training angako abasawo oba abakugu abalina okwetegekera embeera singa ekyuka embeera emergency tukyayogera ku balwadde tukyayogera ku recoveries tetunakwogera ku kufa nti watifu gawuliddwa nti gundi afudde covid yes so nejjo balina abasawo be batandise okutraininga just in case waliwo omuntu afudde ahandling bwatya akwatibwa atya okay so I think ndowooza emabega kawo tebakirowoozaako tebalowooza nti naffe tulifiirwa n'ekyo gavumenti eri mu kyetegekera era ne process y'okutraininga
abakugabo because remember nti eno nayo process twalabanga ko engeri bakwatamu abasawo ba Ebola engeri gye babazingamu might season nachi so naye ba process tujja kumaraga vero kwa ate ku kintu atakwala ki kyategera so they are training those people nti embere eriwo kati lwakubanti nzijukiranga Dr. Bibi wa Mulago tijukiranga asibula abasawo atoko tidanga mufuna update yo nokuva Mulago tumanya tawa Mulago yakivira mu ddala kakatula banya amarwali agali bize lira Masaka gulu akakalike wala kati tumanyi what is happening in central Uganda wano tumanyi lwaki embere wano yakende amana agaliwo then n'entebe mabekawo yali nnyo mugundi mu service ngogira nekati olati amanyi wano gakendeddemu so I think ndoza wakyaliwo omulimo munene kabo twanto muwendo gukula buguzi oyo gwo gwame tusinga ne Tanzania tegenda nko mu lockdown obuzibu obuliwo mu kulukalule President Museveni ne ba minister bonna we bali batandika nga tufunye ekirwadde kino batunuulira nnyo kya lockdown batatunulira butya bwe tugenda okuva mu lockdown kubanga kati ekizibu kyonna kigenda okujira lockdown eno gye baddirizaamuko naga kati zino ennaku nga ze bawadde nti ennaku 3 abantu basaabaza abantu babajje mu paaka bagende kalule nabadde mu paaka ekiro nga batwala abantu abo ab'ejjinja tewabaddewo bino bibadde bawoze ebyaddewo emisana nti bantu batulaba babiri ku mutto batudde basatu mu mmotoka kika kyezo kosita ne kamunye sokoleke nteekateeka ya gavumenti oba minister yavuddeyo n'agamba nti abantu babasaabaze naye tewabaddewo nteekateeka egamba nti abantu bano ensula gye babadde basulamu mu paaka tewabaddewo nti gundi sula obula babakuŋŋaanyiza bonna ne babagamba muveeyo eno ku mwala mudde wali babajja ku stage ya Jinja mu paaka empya babazze eno waggulu basimba stage za buloba mitiyana weeweti nga gundi kizimbe kye bazimba kino kitannaba kuggwa ne babakuŋŋaanyiza abo nabonanga buli omu yeebase ku munne abazadde abalina obwana buno butambula buva eri kadde eno ku baana eno olwabwe buzanye kakati gavumenti bwe yali ereeta lockdown bambi tebasooka kumanya na kutema mpenda nti ekirwadde kino kize tugenda kivunuka tutya naga nti katutraining abasawo kati bakirowoozaako kati nti kateeka tutraining abasawo abagenda okukola ki aba emergency abagenda okujja okutuyambako naye tebasooka kirowoozaako kalule baali balina kusooka kwongera ku muwendo gw'abasawo n'okuba facilitating obulungi ennyo n'okuteekawo ebintu ebiri bagenda okukozesa baga nti abasawo tumaze obatirawo kino ekyokubiri lockdown ebali tejja kubeerawo lubeerera naye mulina okumanya abantu bagenda kudda batya ku mirimu abantu badda batya ku mirimu katuddawo katono nnyo ndowooza nga bwetumbawumba ensonga eno ku ludda olw'ebyobulamu badde nkyali ku nsonga ya covid nti Uganda tetwakola plan president yavayo kola tebavaayo kola plan ngabo benyini ba minister bonna batulanga butuuzi awo nga batula butuuzi kubanyonyola kino ekiti tugera mu lockdown bwekina ku bwezi tini bamaliriza mukulu Kalule president yayogerako yekennyini naga nti bwe twali mu nsiko fe twagendanga ne tugwa nugamba sitama mukwe kusirika bawulire enswagiro gye ziva jono yamba ku musajja naye bawulira agira ayogere byatuukiridde kunama sikusitama sitama is squatting oba kutuula kati wanikyali kunama naye kunama yabyogera naga nti tuwulirize enswagiro gye ziva tuwulire omulabe wajava nali ndowooza nti president kintu kyayogera ekyogamba nti tusitame tusiriikirire tuwulize omulabe gyava mumaze okuzuula omulabe gyava what next okiraba what next kyekirina okuddako okulaba nti omulabe ono tumutegedde waava tumukuba tutya naye ekyo kyonna pulaani teyaliiwo ebintu ebisinga obungi ebyo ebireetedde okulaba nti nokolaki covid ono yoyongera okusaasaana ate ennaku zino agenda kwongera okusaasaana nnyo lockdown ogenda kugyongerayo oba ogenda kugijjawo abantu bano baplaningidde ki ekyokulya nayo kikulu
kubanga Kalule kati president ayogera ku kyemmere naga nti tugenda kuddamu okugaba emmere second phase ne emmere yasooka yennyini abasinga tebanna bakufuna abamu tebaafuna boogera ku mitwalo simanyi mutwalo gumu kanaana abafunye emmere mu Kampala ne ng'abantu abasinga obungi tebanna bakufuna mmere yadde tebanafuna n'ogwo mutwalo gumu kanaana teguna bakuwera nenge emmere weeri enteekateeka gye baali balina okulaba nti bateekawo enteekateeka ennambulukufu eyali alina okuyitwamu olaba tugenda kugulawo abantu bwe tuba tuguddewo abantu bagenda kukola batya tugenda kugulawo akedi zikole akedi bwe tuba tuziguddewo tugenda kukola ekibwa kitya tosobola kugenda n'okugulawo moolo noga moolo zikole abantu abasinga nati bagula bintu mu moolo kati yo moolo enteekateeka gy'otaddewo okugula moolo nteekateeka kyeyo gy'otasobola kuteekawo bantu kugenda mu akedi batandika okukola ki okugula ebintu ensonga endala yeyo bannaddiini bano abantu bababuusa nnyo ensonga ne baga nti kyaki mizikiti gye gijja okukola ki byebijja okusembayo bino si bivulu kyaki si bivulu oba mizikiti si bivulu ebivulu bye birina okusembwayo bandi badde balaba nti kubanga obutabanguko bonna obusinga obungi Kalule obuze mu maka bubadde bubeerawo luli naye bwe bubadde bubeerawo abantu badde baddukira eri bannaddiini babadde bayingira mu nsonga olina addukire waseeka muzaata n'amukubira akazi museeka okimanyi nti nno wange yaŋŋambye ensiba ebintu ŋŋende seeka namugamba wangi nti yaŋŋambye ensiba ebintu ŋŋende namugamba tosiba bintu ngenda kujja n'abamu maama Sala akubira imaamu amugamba Seeka Semwanga munnange nze omwami kati yanoba wiikisi 3 yandekera abaana tetulina kyakulya baseeka bano ne bamanya engeri gye bagenda okwogerezeganyaamu n'abantu bano okubazza Balevrandi ne bakola ogwabwe babishopu ne bakola ogwabwe obutabanguko bubadde bwe buli luli emabega naye ng'ate butono bano bannaddiini babukola ki babukolamu ate babukwatako omuntu buli lwajja mu kkanisa omuntu n'ajja mu muzikiti imaamu n'asoma hutuba Reverend n'ayimba misa n'ayogera ku nsonga y'ono omwami ayinza n'okwetya mu kasonda w'aba atudde naga yantegedde mbadde ngenda kukikola n'akivaako olwaki olw'okumulya ow'omwoyo kw'abaamulyoye naye kakati bw'ogamba nti bannaddiini bagira emizikiti gigira giggalwa kyaki eziziggalwe nga byebimu ku bifo ebisobola okuyambako okulwanyisa ekirwadde kino andika kati mu birwadde tubeere fiya weerabidde nti covid ono nti asaasaana nnyo olw'omujjuzo gw'abantu abeetobesa wamu wokkiririzza moolo okukola nokkiririza taxi nokkiririza ekikubo nekikwata nekibembeera nokkiriza taxi zikika abantu bezikika abantu oba 7 oba 9 bokkiriza nti babatikke bannaddiini bano tosobola bagamba nti abantu abajja mu service oba abantu abajja ku mizikiti mubeerewo n'enteekateeka ennambulukufu abantu balina okunaaba mu ngalo bagire mu shift ekisobola tebera ya shift neokuba nti no bano okusaba kw'abanyaffe olusi wabeerawo abasaba ku makya niwabeerawo abasaba ku ssaawa 4 bali bagenda ne bajja naye enteekateeka zino zonna nga minisitule y'obulamu bwe yazirambulula zonna Kalule ne bannaddiini basobola bulungi ozigobera bagamba sanitizer agenda kubeerawo abatasobola kufuna sanitizer mugenda kunaaba mu ngalo wali munaabe mu ngalo muyingire amateeka nga bataddiko masiki ne baziteekako abasiraamu ne tukola ng'esawudi nti akati buli omu jangu n'omusaalo gwo oba tosobodde kujja bika ku nnyindo si gwagenda okusaala si gwagenda okusaaza gujja kusoma mukaama nga imaamu owulira kyakola kikyasaaza twewe distance mu swala ebyo ne bibeerawo omuntu ekigambo kyafuna Kalule nga kivudde eri omuntu amulyowo omwoyo oli ne wankubadde abadde ateekateeka kutematema mukyala we oba ateekateeka kumumma mmere bwe bamugamba ko bayogerako wali tebayogedde erinnya lye nti gundi alina engeri gye yeekuba mu mutima so nsaba abaminisita nga mugenze wa president okutuula naye oba president alina kyabagamba wadde yabataddeko full stop temugenda kuddayo ne kimanyi musobola ku Twitter muyinako mwogera naye ku Twitter mwogera naye ku WhatsApp president musobola okumulaga enteekateeka ze musobola okuyitamu okulwanyisa ekirwadde kino obutasaasaana nnyo okusinga okutuula obutuulizi ne mubeera bakyesirikidde
ne balinda omukulembeze lwalaganyisiza eggwanga okujja. Ate munnamwe n'avaayo okwogerako ku nsonga ezimu ezinyigiriza abantu ne mumuwalampa Amiri yakyambadde bw'avaayo n'ayogera ku nsonga ezimu aga president nedda kino kyandikoleddwa bwe kiti alabye president mukamwa amuzzeemu lwaki amuddamu tujjamu kuba ennyumba bino byolaba ebyakedi ebiriwo Amiri yasooka okulaga president butya akedi bwe basobola okukola nga bakontrolinze ekirwadde kino ekitasaasaana abaakedi nga bakola babe bagaa nti akedi tezisobola ne bakikuba lwaki akyogera lwaki akola kino kugamba ne mubeera nga muzimba omutima ekifo gitwatandikiddeko okuzimbanga omutima obutaagaliza lwaki oli akireese naye tubeere ne pulaani kati mwagala lockdown ebeerewo abantu bakole ddi nga nemmere tewali president bw'aba alaganda nti waliwo essuubi eggwanga ligenda kukula linaakula abantu bali waka lockdown shut down karantini byonna twala tugende sobola kubanga tunzika ekitundu kino kyendi nammwe nga tetumaze kubanga lwakirimu tukubira ku tochi ku mukulembeze eggwanga yayogeddeko gye tuli ensonga yabadde nnene kyetuyita state of the nation address yamwe Museveni esembeddeyo ddala mu bulamu bwe mu kisanja kino nkotinga bulungi mu kisanja kino seka mwami Karure amazima gali nti state of the national address ya president Museveni ebadde ya mulundu gwa 5 okuvuma wa 2016 kitegeeza ki nti speech ye yasembyeyo nga president wa Uganda mu kisanja kino ekya 2016 2021 so nekiri mu biru kyadaloweza munaseka kisoboka singa basalawo kwaye balonzi so mufunze twagade nti encho jamuulira nga ayogera kuberana naye yawukanamu nti waliwo okwogera kwa president okumwebwa semateeka y'eggwanga lyaffe Uganda bwa nga obula inaku okusoma budget y'eggwanga okwetwogerako so tomulabe enchanga nga paro yatulima nti gwegusembyeyo yawula ebintu bino nti kwekogera ku okusembyeyo nga president wa Uganda okumwebwa semateeka waffe nga president bwaba ayogera nga tuyingira mwaka omulala kwa omwaha gwa government gutandika mu mwezi ogw'omusanvu ebiseera ebisinga nga tugenda mu budget so omwaka gwa 2022 gutandika the next month sorry mu mwezi guno nga 11 so kitubadde tutegeeza mu ekyo mu bigambo bye ebiseera bisinga president yagenda okujja nga tuli mu mbeera ya lockdown kisooka tubadde mu mbeera y'amataba tubadde mu mbeera y'embeera erimu ekasese amazzi ganaga Lake Victoria kyezeekola tuli mu mbeera ya locust soba enzige tuli mu mbeera ekisamba ekyajamusanyire so bingi ebibaddewo nga bwe kyali rinti yagenda okujja nga waliwo obutemu abantu bafudde so kati yagenda okujja nga bino byebiriwo naye nga tuli mu mbeera n'ey'okulonda okwa 2021 elections so twali tusuubira nti president bw'anajja abantu abasinga bye baali basuubira tuli mu mbeera amasomero tegana batandika omukulu ayogedde ku nsonga y'amasinzizo n'ebirala bingi nnyo ebyo nga tubisuubira president bwe yajja yasooka kwebaza bannayuganda olw'okumukwatirako n'ebirala byonna n'atujjukiza the 10 points program ze yajja nazo mu mwaka ogwa 1986 so bwe yajja n'enteekateeka ezo okusingisa yaliteeka ku nsonga 3 okwali ensonga z'ebyenfuna eggwanga lyaffe Uganda so mu bufunze president yatematema butya eggwanga nga bwe lisobodde kwebeezaawo era natukakasa nti newankubadde byonna byenjogedde ku waggulu bibaddewo mu kaseera kano Uganda eyimiridde yaga nti Uganda eyimiridde Uganda esobodde okubanga eyita mu muyaga guno nayogera ku biki bye tusobodde okubanga tukola nayogera ku exports ze tukoze nayogera ku mwanyi nayogera ku mata ebyo na bitambudde newankubadde tubadde mu lockdown nkiraba so mu bigambo bya president era still nakakasa nti Uganda yoweeri mu bukulembeze obwa NRM nga yekyali mu bukulembeze n'asuubiza bannayuganda nti tebalina kweraliikirira kwonna kuba bagezezaako aga nti naye omulabe gwasinze okusanga mu mbeera eno y'okuzimba ensi eno n'okugituusa ano weeri omulabe gwasinze okusanga bannabyabufuzi abooludde oluvuganya gavumenti buli dakiika mwami Museveni agati bannabyabufuzi ye mulabe bino byonna bikoleddwa naye bo tebabiraba dakiika abalina okulwana eno abakola bino atagenda owulira boogera bino sonaga nti naye asobodde okuba nti balwanagana okulaba nti buli mbeera etambula bulungi nayogera ne ku nsonga nti tubadde mu mbeera eno bannayuganda bangi yayogera ku bukadde obuwerako
obufunye ku mmere mu kaseera kano naga nti bannayuganda bafunye ku kyokulya mu mbeera eno wabula bwe yatuuka ku nsonga yanga nti era tukyagenda mu maaso baleme kubalimba nti gavumenti nteekateeka yakola ki yagimaliriza tukyagenda mu maaso genda kuleeta phase 2 mwami bula ajogeddeko y'okugaba emmere abala n'asaba bannayuganda tubeere bakisa ayina tuvaayo kuba bw'ovaayo naga nti ojja kukolimirwa yagamba atya ayina tovaayo kusaba gavumenti leka atayina akole ki nga kuba bw'onoovaayo ye katonda ajja kukola ki katonda yakulaba ajja kukolimira so n'asaba nti embeera eyo yemmere ejja kusigala nga egenda mu maaso mu Uganda naye okusinga ebitundu bino byatera okwogerawo Kampala ne Wakiso naga nti ebitundu ebijja kwongera kutuukibwako then nayogera ne ku nsonga embeera y'ebyobulamu gye tulimu naga nti Uganda newankubadde tubadde mu lockdown naga nti tufunye amakolero geeyongera obungi naga nti Uganda tekirowooza nkokukola sanitizer nga bwezikoze naga nti Uganda tereotanga kukola gundi sabun oba ebitongole agundi amakolero agavuddeyo okolo naga nti bakoze obugaali bafunye amakolero agengedako ag'obugaali minibus ne bus zino jukira zayitamu awo zikayolaawo naga nti mu mbeera eno bannayuganda bongedde okuyiiya era nakakasa nti singa tutambulira wano embeera ejatambula bulungi nagumya bannayuganda nti wekinawunzikira jasigala nga tuyimiridde then bwe yali ayogerako ensonga speaker ayina ekintu kyamusaba n'amujjukiza nti obulyake bufuuse obulyake mu nsi yaffe Uganda era bw'aba asobola ayongere okubyogerako n'amujjukiza ne speaker yamujjukiza ne ku nsonga ya bannayuganda abafiirwa emaali yaabwe mu South Sudan nti ensimbi ezo zaayita naye tebazifunanga namuŋŋa nti ensimbi ezirina okuba nga zoogerwako so era okwogera kwa president okusinga kwalimu ensonga y'ebyenfuna yayogerako ku nsonga y'abantu abawangalira kumpi n'embala z'ennyanja naga nti amakolero agamu gali kumpi n'ennyanja agaliwo essaawa eno n'agazimbiddwa galekebwe naga naye omuntu yenna planning okusemberera ennyanja oba okuzimba abo balina okukangavulwa tebakkirizibwa era n'awaana ekyokulabako naga nti abo abafiiriddwa ebintu byabwe baveeyo mangu nga tanakulagira abasajja be mujukire mabega yaga nti be balina okusasula gavumenti ijja kola ki abafiiriddwa be balina okusasula gavumenti mabega kawo ng'ogyeko mu speech eno ekyogerako yaga nti bagenda sasula gavumenti kuba be bayingirira ennyanja so they have to pay the government balina okusasulira ekyo kye bakola naye mabega kawo honorable Beatrice Anywa najja naga nti bajja kitunda mbalabe omuntu yafiirwa kyenkana ki bale butya basobola kukwatagana so n'ensonga n'obutonde bw'ensi naye n'agyogerako mu ango eyo oluvannyuma lw'okwogera kwa president waliwo ebirowoozo bingi bye twakunganya ku PAL mu bakulembeze ab'enjawulo naddala nnyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bwe nkugambye nti bannayuganda kusinga baali baagala kuwulira yes lockdown weeri tugivuddemu tutya in fact bwe yali Uganda ne ku nsimbi eziteereddwawo ezigenda okweworebwa nayogera ku bidi bankers bagenda tuteekamu ssente ez'okwewola so kati ebisinga byasinga otanula bannayuganda yayogerako ne ku nsonga y'abalandroad jo nalabyeko kikola abalandroad mu Kampala ne minisita naga nti balandroad bagenda kwogera nabo barebe obo butya bwe basobola okusasulwa after the lockdown so si kwogera nabo kujjawo ki lentono gwe babadde basasula abasuubuzi oba abantu bannayuganda naga nti tuli mu kwogereziganya ne balandroad tulabe butya musobola okukwata ensimu zino ezibangibwa naga nti bagenda kkiriza landroad yenna agoba omupangisa tebagenda kikkiriza mu mbeera eno era naga nti bajja kwogera nabo barebe bonakikwata so ne waliwo ebiwandiiko byendabyo wano in fact nga byoleka waliwo ebitundu ebimu balandiroodi kati nga bakatandise okukwatagana ne chairman w'ekyalo ne poliisi okulaba nga bafulumya abaana adamu nanti kati president agamba nti temusasula ekyo nsubira twakibagamba from the start naye yagamba bagumiikiriza abapangisa so kati kiri era omupangisa kiri era andoodo okugumikiriza otakola ki kubanga ekisooka gavumenti se yamuzimbira ennyumba ekyo tulina okukkiriza yes balina okubeera bakisajja tuli nga ffe abapangisa naye ate naye ajja kugamba ebizibu bye so nti kati embeera eno gavumenti yagaana okugyeyimiriramo I remember minister yakyogera kati ku nsonga ya transport bamubuuza ebisale nga byanosanga nti kale nabo balina okugyayo akasente kaabwe naye era tebaziwanika nnyo kitegeeza ki bo tebakikoze eki kakiri eri ze babasaba so mu bufunze nti gavumenti kyo yakyejjamu
nayogera ne ku nsonga y'amasanyalaze nti bajja kwogera balabe emisolo gikendezebwa mu myezi gye 3 kuva kati paka mu gw'omwe giyimirizibwamu kitegeeza nti bwe bayimiriza baate bagijjeewo bajja kuyimiriza mu bbanga lino then wali mujja kusasula nti bannabyabufuzi bali bareactinga okusinga ensonga bajolekeza baga nti president bayasooka kwogera ku nsonga y'okulonda nti yepena ensonga y'okulonda because twayogerako n'ababaka ab'enjawulo. I remember bacollecting a story erimu ababaka ab'enjawulo nga baga nti ensonga y'okulonda president agibuuse ng'akoze eki ng'akigenderedde era enkeera twala press conference y'omubaka wa Chadon East era nga yemukulembeze ekintu kya People Power n'ayogera ku nsonga zaali bbiri. Ensonga zaali nyingi naye atuga nti ezisinga ajja kuzaanukula weekend naye yayogera ku nsonga bbiri. Ensonga ya transport bali basubira president being nti that day olunaku lwe yayogerako transport lwe yatandika ate n'okutandika kwe yatandikamu ffenna twakiraba nti mabega waliwo ennaku nga 3 mabega KCC yaleetaddewo amateeka abooli agakugira abakulu bano okubanga bajja ku nguudo. So kati mbaka Chadon bwe yalagira nti president yebalama ensonga eziruma omuntu wa wansi oyo asookerwako ogamba otya nti ofaayo nnyo ku economy naye ng'ate transport mwetambulira tojogedde nako ng'obadde olaba amateeka agateereddwawo okukugira abantu bano okujja ku mirimu gyabwe. Era mu bigambo bye nga nda kiri erimu abaana ba bodaboda balaba ekiri mu ggwanga lya America abantu abali mu kulaga obutali mativu tebali mu kwonoona bintu muveeyo n'eddoboozi limu mwogere ensonga ebaluma ng'abaana ba taxi muwanika amaloboozi gammwe mubategeezi kyemukola ki kyemwagala n'ababodaboda babanaga nti yes tuwagira enteekateeka y'enkyukakyuka n'enkulaakulana mu kibuga naye tetusaagituukako nga tetuyina bantu abantu betugoba mu kibuga betwetaagamu enkya ng'ekibuga kifaanana ng'ekyo kyekikola ki kyetwetaaga. Nayogera ne ku nsonga y'akakiiko ebyokulonda ensonga y'okulonda okwa 2020 naga nti gavumenti kino ekikola president Museveni akikola kigenderedde betakyogerako kuba akimanyi bwana akyogerako essaawa eno bonga abaludde oluvuganya gavumenti bajja kutegeera nti kikyali mu plan. Era it was the same story nga Haji Latif Sagasengende yali atuwadde a day before nga president yakamala okwogera aganta kino bakirekayo bakigenderedde ye president Monderi ne NRM bali mu kutegeka kalulu kati baagala bagenda okujja enkyo kisuulawo nga mu bira avuganya kalulu avuganya gwe badde tokola ki ng'abantu bagambaga kirako kulonda tekuli nayo ng'abawagize bwabivaako abamu baba bali mu kudda mu byalo jjukira basinga beewandiza muno mwami kalulu by the way. I think nakalaba story ya Bobby Jadanga gye yatwogerako aganta abantu abasinga mu kibuga barudde oluvuganya gavumenti nti enteekateeka enizize mu Kampala kwagala kulwa disorganizinga nti kalwe baba nakulumya omuntu otuuke n'ogamba yisi y'ebyobufuzi mbyagazaaki bonaabonera kina byo obisuulewo kasakuyita naga nti wa okyayagala okukolera ku matirode lwaki ompakanya kati naawe otuulewo oweebuuze ddala esi jono boyinoono ddala kati nti kyagolanyaga nti booliawo gavumenti ebireese kutaataaganya abantu bano tuko okubalowoozesa nti gavumenti wetadde osawa kubaawo wabula naga nti bwe mutavaayo okweyogerako. So bwe yamala okwogera ensonga eyo enkeera baasi twalaba gavumenti kyakola olweggulo lwenyini baitho yali akamala okwogera enkeera olweggulo ne balangirira ne baga nti katukirize ennaku 3 abaagala ofuluma ekibuga mufulume baasi zikole ki baasi taxi ne bu minibus buno bukosta abantu mbakirize basooke bagende era ndowooza bigwako nkya okuva ku Lwomukaaga tudde Sunday n'enkya abantu bali mu kugenda mu kyalo bawewandiisibwa tewewandiisiza mu birunga tumbawumba. Jona atulaze bulungi okwogerako omukulembeze w'eggwanga ngeri gye kwalimu omukulembeze nno nze mbimbi enjagala okunokolayo kibi yayogerako kuba kiringa kifuuse nga luyimba buli kaseera bwe bulyake obuli bw'enguzi njukira luli yavaayo n'atambula ye kennyini n'atambula ng'alaga okulwanyisa obuli bw'enguzi nga tulowooza nti kuno abali b'enguzi bafudde agenda bakwatako bawedde naye mukulu Kalule covid ono wagenda okuggwerako oba omuntu tuli mu covid ono gwe tulimu abanene bali mu ggula bizimbe mu kiseera kino naye nga ekiseera kye tulimu takyagenda bweru conference ze bagendangamu nti bagenda sente yazijje mu conference gye babaddemu ebyenfuna biri awo bwebityo sente ze bagulamu ebizimbe obuwumbi n'obuwumbi bazijjawa ate ng'olaba abagula be bali ku kakiiko
bebali kugundi kachiko kali akalwanyisako be bali mu position ezenkizo mu kulwanyisa covid no nende kati baba yogede ku bulyake abantu nga tebannaba kufuna mmere kalule sente zaateekebwawo okugulira abantu emmere nga balina bamu be baakwata nti baagula ebijanjalo bifu osooka n'okwata omusajja ego mugamba yabaguza ebijanjalo amponye nti yabaguza ebijanjalo ebifu ebivundu mugende mu mubuuze ebijanjalo biwatuguza baabigulako sente mmeka ababuulire nti ebijanjalo baabingulako sente bweziti kubayinza okubanga sente ze baagula nga zaali zijjamu bijanjalo type nga ntono nnyo ng'omusajja yali alina kubawa bijanjalo ebyo byali alina okubawa ku sente okusinzira ze baamuwa kalule waliwo sente zirina okugenda ku disitulikiti mu kiseera kino kye tulimu lwaki amadisitulikiti gakyakaaba ku bikozesebwa mu malwaliro ebyo nabana bayitaaga okubibuuza naye bano abavunaanyizibwa ku ekyo bali mu kugula bizimbe baguze ebizimbe kalule olukalala abantu baguze ebizimbe olowooza kirowooze oba kalule kubanga kati gwe namba eziwo zino ez'okulwanyisa obulyake ebina by'obwannakyewazo bwateekawo okulwanyisa obulyake ogenda bugenzi wali ku mutimbagano n'otandika okusoma ebintu abantu bye bataddeyo oyina kubulya nti minisita gundi yaguze ekizimbe e Kasubi minisita gundi yaguze ekizimbe e Bbunga gundi yaguze ekizimbe naye ng'olaba bonna mu layini gye balimu eya covid so president bw'aba akwata ku balyake tusaba ateekerewo ddala akakiiko ak'obuvunaanyizibwa akatagenda kuttira muntu ku liiso batandike okunoonyereza ku bantu abo abali mu covid mu kumulwanyisa ddala sente bazisupendinze nga balina ozispendi nga balina ozisaasaanya ozituuka ku bantu Dr. Besigye yadde ayogerako n'agamba bannayuganda balina okuvaayo okulaba nti beerwanako waliyo trillion 19.7 trillion eziriwo okulaba nti zaweerezebwa kuyamba ku bannayuganda kubasitula mu byenfuna trillion meka trillion 19 trillion zijjune ku bannayuganda mu kiseera kino nga zajja mu kiseera kya covid kino zikole kizikoti ate tulina zisasula tulina ozisasula kuba ezimu zeewolebwa ezimu baazituwa baatujuna naye sente ezo zikoze eki nga n'emmere mu Kampala n'emirirwano eganye okubuna abantu bannayuganda abamu bavuddeyo ne basonda emmere ne bagiwaayo emmere eriyo mu masitoowa evundira eyo tebanna bagiwa abantu mu mbeera eyo yonna mukulu Kalule nze okwogera kwa pulezidenti nakulabye nga Kalule bwe tunaagenda ku mukolo kati nga ggwe kennyini bonaagenda ku mukolo ne bakuyita ku mukolo gaggadde naye nga ku mukolo gwe bakuyiseeko mu lujjalo mu lujjo olwo mwawasaamu abantu bangi nnyo mulinga abako 18 oba abako 2 mwawasa mu lujjo olwo naye baatuuse obbawa nkoko nkulu baziwaddeko abako 3 bano abako abalala bo tebafunye busambi tebafunye enkoko nkulu ebalaga nti bako babuvunaanyizibwa pulezidenti bwe yadde ayogere gundi ezimu zeyayogeddeko ng'olaba ebintu byayogerako bikulu ng'ebyobulimi byayogeddeko ebyobulunzi byayogeddeko nti bikulu nnyo Kalule ennyama yaffe wano senga tuba tuwaddeyo ne baga nti abantu tubateekemu amaanyi mu kulunda ennyama yaffe ya bbeeyi nnyo nnungi nnyo era buli omu ajagala buli nsi egiyayanira olwokubanga nti ente zaffe tetuziwa bino bimere bikolerere erya ku muddo n'enywa kino n'erya kiri nyama nebeera nga nnungi naye bwe batuuka ente batuuka okuga nti ente bagenda batunda ennyama etundibwa eva ludda lumu Jona nga nawe bw'okomeka ebigambo bye bwana Jona just okwebaza webaza mwami Kalule abatugoberera oli Basa wa Birali Islamic wansi awe bwayise Hajjat Fatuma Mbazira akwagala nnyo Hajjat Mwajuma naye kwali malimbo wali kamocha ku ofisi ya Honorable Kyagulanyi Ngambe naye kwali Hussein Ali wali muganda nga muyita Kasim Said Zawe wandeke ya Rahuma Mayanja n'abalala mwena bannange mbabangi ne musajja wono aluwa ngali wangu Yasini makindi musajja wa Honorable Nesewanyana awono nawo waliwo awo
awo mugunda awo nti Makinde mubiri eri atandika wa kalist ko tuwanga ndagenda okwesimba Makinde bagenda bawera wali omuvuka muyita Bwoji nze mbadde manyi Lubaga South ne wange Kayini Nsajja mwita Haji Ntege. Haji Ntege. Makindye. Yes. Haji Ntege. Erinnya eddala ndyerabidde. Deni waliwo manya Bwoji ate kati Alan Sewanyana NRM tena bakwogera ne Makinde awo ala ne bamuli bubi. So atayina vulugu mungi. Yes, ekyo kika nkikubuulira. Ngo okyogera ng'omulonzi nga nkyogera nga munnamawulire. Atero abantu batera okubuulira ensonga. Era bwe kitaabe ki umwe mbi ebijja okuvaayo kuba bino ebitambula mu Buganda entale eziriwo n'abantu bebasengula emulungo. Abirimu. Abasengula emulungo. Alani alina ku question mark. Bantu bangi balina ebintu bibazi batugamba kino bwe kiti mbaka waffe tukola kino so so mwami Kalule sisina bingi ebisuka ku ebyo njagala kwebaza mwe n'abaddeko n'omusajja ono naye abatumidde nnyo bamuyita okay Haja Tips Agas abeerako kino ategedde n'omulodi abaako kyabadde ngendo gamba jjo bulodi adayina gwe adayogera naye abako kyayogera naye Mulodi. Hasoko lumpe. Sewa tukwagala jjo. Mulodi sewa abako kupa. Abako awuliriza. Abako kuba n'abasirikale benyini abakume wakawa neno. In fact omusirikale webo. Ekyo njya kyogera nga nkikakasiza. Yangamba akutumira nnyo musajja musiraamu. Omusirikale w'omulodi. Mulodi abeera awo ku gate. Naye sewa amanyi okutumbula akaleediyo ke kati n'omulodi ayandibadde tateekako. Ng'atudde ku balkoni ye wali waggulu. Agenda owulira nga ekintu kikutteyo n'amugamba nyongezaako ngawulira omutikide gumukuta alina omukulu gwayogedde naye wano abako kyamugamba ekikwata ku programu eno ninga nayo kakasimuwayiriza so jasoka kinoonyera osobola kikakase nese bwe tukwagala nnyo mwenna mwebale nnyo jenga eri yasali nabbi nga batumidde musajja ono aŋŋambye kawulire gye mwatandikidde munnange nze nasomera ku St. Joseph SS naye kikambwe kubanga abaana bampa obwa head boy akalulu n'enkalya naye abakulu ne baŋŋamba nti kati Bishop Ziwa bwana bajje chaplain ate n'abigaana kati tunaakola tutya teyabulya bamujjako Amiru Sewanyana wali eri ku Masjid Siddiq roadside butcher akutumidde saako ne bagundi bano bonna bakanaabe aboze emmotoka aba abe bani aboza pichi bonna babatumidde mukulu Kalule nga tumaliriza njagala okusaba abataxi okwewala okulwanagana mu kiseera kino kye tuli mu kubanga olaba abatadde batandika okukola naye balina ebizibu bibadde basanze mu lockdown gye babadde balina sente ze badde bakuŋŋaanya eza welfare sente zino twaviiridde mu lockdown bano gye tutanakuva mu bulungi naye bo nga bavuddemaze okuva mu lockdown babakkiriza okujja bakole bagenza okwesanga nga sente ezisinga obungi basente be bazirya era engumi yabadde mu paaka awo empya ku stage y'Emtyana ne Mubende nga basente be baga ku account ko bali balina miliyoni 2 n'omusobyo sente nyingi basanzeeko nga ku account ekwera kwa de miliyoni 2 wadde 5 kyokka akawunga ke babaleetya nga bali mu lockdown oli bamuwayo buli omukiro 5 tekwali muchere wabula kawunga na bijanja nagasenga kwali ko muchere bandi badde batulimba nti sente zaagula emmere so waliwo embeera kati egenda okujja mu mirimu gya taxi okulwanira sente ezo eza welfare sente zigenda kuleeta obuzibu zibabadde bakuŋŋaanya nabwe ekyo kyetusaba abakulembeze okulaba ekikwatako kulaba nti muvaayo muyingire mu bintu bino tebinaba kusajjuka n'ekyokubiri okuddamu okubajjukiza nti sente zonna ze musibadde musolooza ku bantu mu paaka tesisi yeddiza obuyiiya ole munyumira omuntu mbadde kiike muti musiibule atifa ngambe nkugambe gamba government ensimbi zonna zeyagala okuteekawo bannayuganda bazeewole esooke enoonyereze kyekyaganya Islamic banking okutandika okukola bwenejjawo ebizibu ebyo buno obutegotego bwonna bwe yateekawo bukijagiganya ensimbi ezo zeeke mu Islamic banking kuba bubona oba ozitaddeyo bannayuganda banaba bazeewola tebajja basaba nte nga zino saako endala ne banka endala bagenda kola ki okuzire kwanga banka zino endala jateekayo ekyapa ate kyotakola ki kyotalina naye agamba nti singa gavumenti eziteeka mu Islamic banking netandika
abantu bajja nakujjukira kalule mbadde nsaba nga tumaliriza saba Katikkiro walina akantu kewakonyeeko kaluwa kwakonyeeko ndi ebika byandibadde bikusiima nagambye Bwakabaka bulina okunsiima nkoze kinene nnyo gatta ebika era okoze kinene nnyo gatta ebika kyembadde nsaba saba Katikkiro anti buli kika kiwasizzaamu kakati mubiri wesibye ku bintu saba Katikkiro kubadde kusiima mubiri tonzitira amaka n'asiima n'asiima mani kuziise ku mmayiro emu kula omulimu abakola gwe nkoledde Buganda kugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka obutatusola bano tembawuliriza nnyo nabbitwalanga kikulu wamma naye kankomewo mbabuulire ensonga za Engineer Mahamudu Ahmed Nejadi akomawo ku bukulembeze bwa Iran kitegedde kanzije wamma